tugano kole cham atene tukivumirira buli mubaka kati banonjogera n'aba National Unity Platform tukusuubira buli maka okusitula eddoboozi ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kuyisanga eyalidde. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Waliwo betumanyi already bwettakyamalirako budde. Ne guno gwe gugenda okuba omukisa okumanya n'abalala. Sente zino baganda bange sobola kukola ki? $5.3 billion. According to government records, Kiruddu, apparently, Kiruddu, but spending $34 billion okuzimba eddwaliro eri Kiruddu. Eddwaliro abasinga kumwe wano gye mutunulira nga Lufaro. Naye ate n'ezo baali bazongeddemu nnyo nga bw'olaba oluguudo lwa Northern Bypass Express bwe lubeera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Va ku zino ez'e France n'ez'e China eziyita wansi w'ennyanja luno baagamba lwe lusinga ebbeeyi. Kuba mu gavumenti ya Museveni, gavumenti ne bwe bayigulanga ttemu eyinza okugamba ejjuguze miliyoni 2. So kusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni, Kiruddu yamalawo $3.4 billion. Naye okusinziira ku research Honorable Ssenyonyi ne banne gye baakola ne bakomparinga n'amalwaliro ge gamu okwetoola ensi yonna ne mu region wano Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala, eddwaliro eryo nga lisobola okuzimbibwa ku $1.11 Kati njagala ku $5.3 ababaka ba parliament baalidde amalwaliro ameka? Njagala buli wootuuka ku mubaka wa parliament mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe. Gwe kitwale nti okusobozesa Museveni nga Museveni abeebaza okujjako gwe obugagga bwe obw'emmwanyi n'abussa mu ngalo za famire ye, era okusobozesa Museveni okusibira baganda bomukomera naawe kennyini nti baagala kwata zaake bagamba ezo engato zifaanana ez'abasirikale nga bamutwala mu kotumasho. Okumusobozesa okukola ebyo, okusobozesa Museveni okukumira Machete Yasini ne Kalanzi ne Umaru Kato n'abalala bonna mukomera nga kwesa koti y'amagye. Tafaayo kikyayonoona mu Uganda. Yakutte amalwaliro ga Kiruddu ameka n'agawa ababaka ba parliament ne bagalya. Bwe tubeera twogera nga tukomparinga ku bubbi bano abantu bwe bakola, omuwendo gwa ssente gwe babba, bwe zijja ne kugamba ono omusajja yabbye oluguudo lulamba, kyaba yakoze kuba ssente zikola oluguudo bw'azibba n'aziteeka mu nsawo, ababbye oluguudo lulamba. Kati bano tebabbye malwaliro gokka, babbye obulamu. Gwe omuntu wo bw'afiira ka health center 4 oba bw'afiira mu ddwaliro nga tewali ddagala oba nga tewali musawo, abo ba MP be baba babbye obulamu bw'omuntu. That is where it is. Njagala muki understanding mu ngeri bwetyo yengeri yokka gye mujja okumanya ki kye muluuzinga, era bwe munaanyiiga ne mukyusamu bwe mujja okumanyira ki kye munaaba mukyusizza. Awo we tuli bassebo ne bannyabo. Betty Kamya yakyogerako, ye kennyini Betty Kamya ya IGG. Yabagamba Uganda sina temuli mu mbeera eno mbu kubanga ssente zikola ebintu bino teziriwo. No! Ssente bwe ziri, ne ssente zibbibwa abo abantu ab'olubatu